okutuyigiriza okutuguza byonna amagezi otuwadde bugagga. Tuzze wano kubanga tubadde tulabanga nnyo vidiyo za mukulu Kakiika ne tusoma ne tuyiga. Bamita Timothy Mateega naye mbadde mujigira nnyo ku bintu byakola era nange ne ntandika faamu kubanga ya inspiring. Tweyanzizza nnyo kati bwe mbagamba nti you cannot work smart without working hard. Ekyo ebimu ku byenkyederayivingako nkyazizza abantu bayitirivu nnyo obungi ku faamu yange. I think abasinga obungi tebansisinkanawo, naye abamu abansisinkanabo mbawaayo eddakiika ne nnyumyamuko nabo, naye abasinga okunsanyusiriza ddala bafubuka. Kati ekibuuzo ekisinga n'abantu abakulu kye bambuuza nti naye Kakiika, ebintu bino byonna osobola otya okubikola ate ng'okyasomesa ate olina n'emirimu gy'okola mu kibuga? My answer is that you must work smart. You must combine both intelligence and hard work. I delegate, I supervise, I give authority. Nze gwolaba sirinaayo lubege side gyenguddeko lubege nga principal w'essomero eddene nnyo erimu ku masomero agasinga, kubanga ebikwatagana essaawa y'essomero essaawa ya ssomero era sigiryazaamaanya era essomero litambula bulungi, kubanga there I also act both work hard and smart. But any good leader must not be that he must be present at every single point to deliver a certain point or implementing a certain. You set up policies. Sinja kuddira kati ebyessomero sibitera kubibalaga n'essomero ndiraninga bulungi mbalaga eno bulimi, because this is where my greatest strength of trying to share with the community. Byensomesa ku lubaawo mbisomesereza emyaka 34 okuvaayo okulaga abantu nti tusobola emancipation mu bulimi n'akatandika okukisharingira n'abantu recently. So kyenva nsinga okukibalaga era I am not disappointed. I am a very happy and satisfied man. Ate oba bamuyita Mr. Google oba ono ba Mr. TikTok kyankoledde kibi. Mr. TikTok ampa update ezimpulira nga zinyongera amaanyi. Mr. TikTok weebale nnyo. Mr. TikTok ampeereza n'andaga nti 90% of my viewership are people between the ages of 18 and 44. Era kiri spread, 18 to 34, I think they are 20%. 18 to 22, I think they are 20%. Ne population gyensingira ddala okwagala enkozi 24 to 34. 50% of my viewership and comments are coming from them. Nentunuulira nti okuva ku 45 to 55 ne bakendeeramu aba 55 myaka 5 okweyongerayo bali 3 over 4%. Abo sibaagala, sikyalina kye mbasomesa. Abo sibaagala. Era singa omuntu yali ategeera gyali badde atunula n'agamba nti omusajja ono ng'akoze revolution in the youth, abaana basiimye, abavubuka basiimye. I've only shared one disappointment. Disappointment is the gender issue. That 80% of my viewership and comment and following are male youth, abavubuka abato. This is why I call upon the feminists, abantu abalwanirira ennyo abakyala, mubagambe nti statistics zibalaze nti ku bintu ebirina omulamu eby'omugaso osanga mubigenderako katono. The 20% eya female nayo following ebintu ebyokukola, I salute you, mbasanyukidde nnyo. Naye tulekera abakyala balekera okufollowing ebintu you are not going to get women emancipation without having economic emancipation. Even the policy makers, abaana tubadde nga tubagamba nti abavubuka tebaagala kukola,
ekyo kiki kati gwe mbuulira zizino ziri ssaawa 5 twamaze dde okusimba okuva eri waggulu ekyo kiki kati gwe mbuulira we bunaatuukira olw'eggulo bateme kasooli ono bateme wano tunaaba tusimbye ekazi meka tunaaba tusimbye kasooli mu myezi 3-4 nga tannegi yenkana ki gye tugenda okugyawo wano buli muntu yenna akyejjemu mubadde nga mugamba nti abavubuka tebaagala kukola please kati has demystified that mubadde nga mugamba abavubuka baagala slaying it's not true abavubuka be basinze okujja ku faamu yange I am so impressed by lawyers, young lawyers. Many of them have come to me. I've been impressed by business people. Abana bangi nnyo abalina Land Cruiser VX, Prado TX, Mercedes-Benz ML, Blue Tech. Bangi nnyo baze ku faamu yange. Bangi era abo mbawa time yange ne tubonga ne tunyumirwa. Abo mbanyumirwa nnyo. Naffe abawansi abaagala nina eka yange emu oyo nina eka yange emu situka busituzi jangu ku faamu yange nja kukuwa bye weetaaga sirina siguzangako muntu yenna ngamba nti nina ekazi zange 3 nina ente zange 2 nina embuzi zange 3 ne mugamba nti Silage wuuyo mpaayo omutwalo sirina muntu gwe nali nkyagize siringi n'emu nja kusalutinga y'abantu abamu abaweereza sente ku mobile money yange nga bakiyita consultants. Can you imagine? Omukakera Katonda gwe yaba yamuwa omuntu n'akuweereza miliyoni ya sente n'agamba consultants please accept it kubanga kennayogeddemu naawe ebirowoozo byawe byakyuse nnyo. Container mbadde ngenda kutikka container 4 kati ngenda kutikka container 2 banoonyeze ettaka ne manze sinoonya ttaka naye muzeeyi ne bw'onooba tonoonyereza kyenjize kyendabye wano kyokola kimpadde essuubi ng'omwana akugamba ali 34 ali mu Land Cruiser TX n'agamba nti kyenjize olwaleero ntegedde obugagga obw'ensibo buba bufaanana butya kyekyo.